UN ne Bungereza basazeewo kati no General Museveni ebyesi birungi bamaze okuzula report efulumye nti ye gumbe dene what is the backbone ali emabega w'entalo eziri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo DRC ebibinja byonna byabayekera ebiri eyo simanya M23 simanya Allied Democratic Forces simanya byani nti General Museveni n'ebibinja byabiteekamu essente okubba ebyobugagga by'e Congo okutta abantu b'e Congo obwerere era nti yabiteekamu emmundu yabiteekamu ebyambalo buli kimu ekyetaagisa abayeekera abali mu Congo General Museveni yabiteekamu alipoota namutayi kanene nnyo efulumye ng'emulumiriza ng'emulumika era ekisaliddwawo Bungereza erumye Jiko UN erumye Jiko General Museveni akikawedde mudda kati oluvannyuma lwa lipooti eyo okufuluma eya UN yatuweereddwa n'ekutwalibwa obulamu bwa komuledi munnaffe Munnayuganda weebuuza kakati ki ekiddako era ffe tufuniramu wa okay UN report eyo we yamaze okufulumizibwa twalabye nga palamenti ya Congo ezzeemu okusaba kwa presidenti wa Congo His Excellency Tshisekedi nemuwa go ahead okulumba eggwanga lya Rwanda okitegeera according ku report ya UN yakoze eki yaweereddwa kitegeeza nti ebigambo bya Tshisekedi byonna bulijjo byayogera bibadde biki bituufu what next tuddayo reference to Nairobi process tuddayo kubanga njagala mujjukire bino byonna ebikolebwa in accordance or in line with Nairobi process kati wekiba nti kyamaze okukakasibwa nti Rwanda yeri emabega ga Rwanda M23 entuufu wabula teriyo kigambo M23 Museveni yaleta ADF ye ne Kagame naye naleta RDF ye then ne batandika ekintu kye bayita M23 bo webabuzaabuza ensi mukitegeera then Museveni wajja n'asiwaza bannayuganda nti ADF natta abantu baffe n'akwata abaana baffe n'abajja ku street n'abalala ne yeefula nti abawandiika mu magye nga batwala mu buyeekere Congo era nga diiru zikutulirwa Rwanda according to Nairobi process bayina okulumba Rwanda nkiddemu bayina okulumba Rwanda wabula ekyaleetedde palamenti ya Congo okukkiriza Tshisekedi ono oba Congo erumbe eggwanga lya Rwanda direct wetuddako mu Nairobi process ekugamba nti operation yeno eyina okulemberwa ejje lya Congo nkiddemu bakugamba nti operation yeno eyina kukulibwa ejje lya Congo kati yensonga lwaki palamenti ya Congo yawadde go ahead ejje lya Congo okulumba Rwanda yefia Rwanda Kagame gyalimu okitegeera kubanga yabisayiningako naye ebintu bino era bagenda mukubira mu mateeka kakati wetuba nti ejje lino lye ligenda okukulembera tiddirako ki ligenda kuyambibwako international assistance ke kabinja kali kekugambya akavudde mu Romania ne wagina ku luno ndowooza mula foreign policy weekola okitegeera mula foreign policy weekola wagina akakabinjako ka Russia naye kakati lyo tukalaba kagenda kulwanira wansi wa America ne Bungereza okitegeera nga kafrontingibwa nga kakulembeddwa ejje lya Congo then East African Regional Forces ezaformingibwa ejje eryaformingibwa nayo liyina okulumba nga ligenda mu direction ya Congo gyerumba bannange Kagame kuno okutya kwaliko si kwa bulijjo ne wobeera gwe ensi zonna ezandibadde zikuwa support ettaano zonna zigenda kukuba ezikwetoolodde okitegeera ensi zonna zigenda kukuba tezikomye okwo bayina foreign forces ezo muhozi bulijjo zamanyiira bayita ba machineries okitegeera naye nakugambye ekintu kino kyonna kiggwera Uganda either economically or physically kubanga jjukira Museveni ono bakyamutunuulidde lwaki tanamenya gundi ye bakyambamanyi nti basobola omukwatira mu kalulu kano basobola okitegeera nabagambye maaso gye tugenda okubalaga nje ngenda okukola summaries ngenda kukolaga Bungereza eno eyingira otya mu kalulu era mu 2018 Bungereza eno yakikola etya okwetegekera kalulu ka 2021 ngenda baleetera documents ngenda zibawa iyo mugenda bitegeera kati ono Museveni ye bakyamukwatidde mu human rights ne democracy yensonga lwaki kati essaawa eno eri gye yandibadde asuubira obuyambi oba okuddukira batinkuddeyo embeera okitegeera Kagame bamutinkuulidde embeera kati kwe kutya kwa Kagame kwakola kikwaliko kati essaawa eno kyova olaba Kagame ng'ali mu kulaajana akugamba nti bannange sinze M23 evaawa Uganda bano bannayuganda kati n'ekirala Kagame kino ekintu kyali mu kubala okukola statement ezo one Kagame ayagala kwajjukira eno Nairobi process ekugamba nti wetumala okukuba akabinda abayekera bano n'okuba disarminga tubazayo gye baava nakugamba Kagame kyatayagala be bahutu okudda ewaabwe abahutu bano mujjukire mabega Kagame ono the same person yali abayita ba genociders abaava e Rwanda
kakati we banga ba genociders nga tumanyi nti ekita abantu kyali wakati wa mawanga mu Rwanda katwacho tugamba nti ate banna Uganda twati akasajja kano kasiru kagana tumanyira bumanyizi Uganda bagifule dumping site oshegera mujukira statement ya Frank Gashumanga bagamba nti M23 ejja mujijukira Uganda bagajifula dumping site bana abantu bamanyi nti bahutu katika Kagame kano kakola statement zino ekyo okwachivinga ekyo nti bano baba nga bakuddayo balina baleta mu Uganda si Rwanda nenga tumanyi nti abahutu be bananyini bensi gye bayita Rwanda ya the indigenous Rwandese kati eze statement zekakoze ezo okusiriwaza tu we kuba kulumba kubanga mujukire emundu wetokose mu kaseera ke mabega mbadde mbagamba nnyo nti M23 eyingira Uganda ne statement zine zakoleddwa bana abaana kati Kagame agezaako kugamba mfo kyo kulumba Rwanda bakole ki balumbe mu Uganda ekyamukozeza statement ezo nebo nabagamba nga bana akulumba okukuba bakwat gundi B lero sibya kuteesa kubanga bagambe Kagame jaya majego atuli ku countdown nabagambe ebintu byamaje byo bikola bulala mujja kumbuza kati chama bagenda kulumba D countdown lunaku ki amaje bakugamba tugenda kulumba boye bagamba atenga nawo kimanyi tibagenda kulumba yensonga lwaki Israeli wegera ne kuba Iran yamugamba tugenda kulumba ale tugenda kukuba okitegera kati Israeli buli kimune kyesibanga tebakyakola buli kaseera babeera bekwese muzi bankers nga bakimanyi nti Iran esawa yona yona ekola ki erumba paka Iran we yabakuba kati ne Israeli nayo negamba Iran nafe tugenda kuddiza era nayo nemugamba togeza okitegera kati bye bintu byamaje webyo bibiri fe tuli mu countdown kubanga gundi already yayisedda kicha tulina okuddako kola ku activating a Nairobi process East African Regional Forces nazo zijje mu gwanga lya Congo bano already batusedda buno bubinja bwatusedda kubanga nabagambe jeri ya Bungereza lyasookayo Abamerika bo already webali kati balese ne buno bubinja okuva mu Romania ne wagino okuva Russia osegira naye mujjukira omunyarwanda ono asubira support okuva wa Traore ajisubira ne gagenda kuyitawa tetumanyi osegira ekintu ekyo kikyalina okukola kujjayo majegeze ndaba better option ajje amajega Rwanda RDF deye waabwe then wamala bakwata abahutu babazze Rwanda ate nakyo ogona kuguba muliro mulala Kagame ati abahutu kwajukira bana abatuusi bano kumanyira bantu naye batono nnyo batono yasika group kabera katono wekati ne kajjaawo ne kefuga ne kafuna bana ab'emululu ne bakozesa ne batandika okumanyira abantu babwe nenga ka group kabatuusi kano katono nnyo mwe mulinde mugenda kwache tugenda okukola mu 7 obachali batono ne mu Rwanda batono abahutu bano senga baddayi wawe mujukira abahutu bano bamaze emyaka 3 mu biira bye Kongo eyo bazadde bafunye training z'ekinamaje basavinze maje ga Kongo bafunyemu ne kasente wane mugodi nabo badde badiringirangamu okitegera kati baddayo kwabikana Kagame okitegera ekintu ekyo naye senga tagajjayo bagenda kumulumba bamukube kwa parliament ya Kongo already yakirizadda kibinja cha international assistance kyatusedda wekiri mu gwanga lya Kongo okitegera East African Regional Forces bazi forming adda kakati tulinda battle then waliwo kwegabugumo we Uganda wo nabagamba bino byonna byonna bisibira Uganda yensonga wachi mu statement za Kagame yakugambye no siyenze mu 7 okitegera so ekyo muna Uganda kyo bolindirira essaawa yonna bakugamba nti lubaluseewo Nairobi process omanye etandise igenda kutokota obase kyali no bajjayo bakwata abahutu babazze Rwanda mirembe wabula ko Kagamba mu bano bava Uganda kati baba ina bazza Uganda fetugamba Uganda si dumping site the Hutus belong to Rwanda original indigenous Rwandese baina kudda wabo okitegera kati yefi erimu etuse mu region muna Uganda nakugamba revolution egenda kugula stage 2 tusisinkane encha nga tukola summaries otegere stage zino stage je tubaddeko ekole etya era tufunyeyo biki lwaki mu 7 mbagama tumukubye mu stage 1 mugenda byona bitegera mu summaries tugenda okukola paka ngenda kuzo mwezi 2 tusumulule stage 2 bagita protest vote 2025-2026 tugenda kuba mu 7 ngaye tumukubye mu stage 1 ne tumuleka mu kubiro tugenda kumukuba mu stage 2 tufune ensi ya fenchidamu senga tulumba stage 2 no turning back paka nga mu 7 tumujje ku ntebe n'abarasha be n'abachina ne bafuluma ne bagenda presidency yafe and we can do this mu 7 kati ayine kyo wati lecha kimu tusisinkane ncha nga tukola summariza video za pezo nazo zetubaddemu then nga 20th tusumule stage 2 nkugambye gamba muganda we agambe muganda we bafune ndaga muntu bagambe gamba muganda we ayino kuvayo ye wandisi agende yesimbewo
tugenda kukola ekintu kye tuyita sweeping protest vote tujjewo nakyemaliro ono respect. Kale tweyanziza blow n'obubaka obwo message ennungi gy'otuwadde ndowooza owulidde embaga owulidde ebiri wakati wa Museveni, Kagame, Bungereza, UN, Democratic Republic of Congo. Ebikolwa badde bajja bakola bulijjo nga balowooza bali so clean nga bo bamanyi bali so holy nga bo bakakasa nti tewali abalaba tewali abalengera era tewali ajja balengera tewali ajja kubakwatako tewali ajja kubasongamu era tewali ajja kweta bujulizi bubalumika bikolo biro bya badde bajja bakola ati nno ennamusa yatuuse dda ku nnyoge onompulirira embaga tewakyali byakusaaga. Abasajja basazeewo bakooye okulaba obutabanguko mu mawanga obw'enjawulo wano wali ng'era basponsa baabo ye General Museveni n'akabinja ke akati bamuli wali nnyo ku ttaya bamulabiriza buli kanaku buli kyakola bamudda akati nno onootera okuwulira nti nno teeka mpingu ku mikono kwata musajja wuuyo muzeyi wa kazi wala tolata nga ali mu ddooko kale